waliwo obulombolombo bungi obwagenderanga ku muntu afudde kubanga wano twakikkirizanga nti omuntu afa mubiri naye omwoyo gukola ki gusigala. Omusajja wo singa afa n'otakola bulombolombo bw'olina kukola akyasobola okukomawo n'asigala ng'akyakukozesa kubanga oli mukyala we. Okitegedde? Oli mukyala we. Naye ate mu mbeera entuufu omusajja wo amala okufa ne mumuziika ne woba wali omwagala otya si kirungi kuba nti akyakomawo mu birooto n'akukozesa. Baawo bw'afa kiki olina okukola nga tonnaba kwesansabaga, tonnaba kunoonya kyapa gye kiri, tonnaba kunoonya akawunti wabadde asevinga ssente kubanga abakazi bwe basinga okutunuulira. Olumubikira gwe wootiira abantu n'okutuka n'ofa ne banga baawo afudde neekangamu omutima katono nnyo n'agaha ekyapa yali yakiterekawa pini yo oba nkyagijjukire ya ATM nga byaliko ng'obwongo bwe buli ku kyabugagga. Yes, ebyobugagga ogenda kubifuna naye oba tokoze bulombolombo bw'olina kukola ogenda sanga obuzibu. Bw'obeeranga ne bbaawo oba mukyala osuubira nti akaseera at a certain point agenda kufa. Bwe bambikira nti bbaawo wange afudde oba mbadde mujjanjaba n'akutuka n'afa before nga sinatema mulanga kiki nnina okukola? First thing olina okufuna akapale ke n'osooka n'okambala oba n'okepaadinga. Gwe omwami mukyala wo bw'afa funa empale etogyambala naye giteeke mwanda we ya munda ebeere mubakale gyambale. Singa omuntu aba tabirinaawo ng'abadde tabeera naye ng'ajja kati ekyo weewala okukaaba, weewala okusooka okukaaba nga tonnaba kukola ekyo. Kiba tekyewalika naye weewala okusooka okukaaba nga tonnaba kwepaadinga kapale ka musajja oyo. Kafune kajjewa baawo tubadde mu relationship wait. So Dr. Fa nze nina ensonga zenjagala okwebuuzaako kubanga nkimanyi wano mu nsonga za traditions tewali gwe nyinza sookerako okujjako. Waliwo kyenjagala okubuuza nti ebintu bya tradition ebyo it is so much about marriage. Abantu abafumbo sijagamba nti nkuze empulira naye mpuliddeko kubanga sikuze nga mbimanyi tegedde kati wano okulumaawo nti woba oli mufumbo n'omuntu n'akeera ku makya n'afa olina byotalina kukola olina byokula nze ate nga nali mmanyi omuntu aba yeefiiridde bw'afaafa afaafa nze tebinkwata afudde njakkaaba bikomaawo naye abamu ku radio ezimu tuze tuwulira ebintu ng'ebyo omwami wange simanya nadda omwami nadda n'ankozesa ya naye kati nze ng'omuntu kusinziira ku mulembe gwe tulimu guno obufumbo bulimu emitendera mingi kati simanyi oba bikolebwa ku baana abatali bafumbo ba tradition nti twagenda ne twanjula abazadde batumanyi naye oba temwanjudde bino ebya tenti nyingi biki naye nga abazadde bamanyi nti oyo yebbaawo mwagenda ne mukyala n'endala oba bano batwerabe ne twefumbirwa ne tuzaala n'abaana kawundo kakubye eddirisa mwebyo ebbanga lya kawundo ni mwami n'afa oyo naye oba bano awaza side chick nange n'oyo omuntu bw'akyali side chick katugeze it's me asobola okukola ekyo ayina okugoberera ejja emitendero oba nedda no ekiyitibwa nti oyo mwagalwa wange oba mwagenda mu kyaki oba girlfriend oba mubadde ku ssomero nga yoyo bbaawo bwe mubadde mwegatta naye nga mwali mwegaseeko era nga ne mu kaseera ako waafiiridde mubadde mukyalabagana mu nsonga eyo aba mwagalwawo era bw'afa oba ggwe bw'ofa kyateekeddwa okukola alina okukikola. Erinnya lyange nze Nambazira Nahib akutuusaako real stories real people. Olwaleero omulamwa gwaffe nga bwe muguwulidde naye ng'okutwaliza awamu bino bintu bya bulamu bintu bya bulijjo abadde tamanyi tulookalire otegeere kubanga okuyiga tekukoma. Gamba reference back ku muntu omu gwe ntuula naye ku mmeeza Mr. Douglas K. Segawa atera okugamba nti amagezi gazze oba gajja ate nekira amagezi zaabu basima masimu so okumanya tekukoma. Dr. Frank yalitunula ng'omuto naye ate amagezi sigaala myaka amagezi simya
So tuliwo naye leero agenda bakiyita kulambulula ensonga eyo buli omu afune information entuufu okusingira ddala kwani alina okukola ki era lwaki akikola kiyambirawa kubanga ebintu ebimu bizze bibawo lwa nsonga abantu basula their traditions beefudde mbu bawaga owinze so digital oba fomo nti ndio tebibakwatako nga mutambula n'ebizimuzimu bye mutagenderedde nnyo y'emibi bakugamba bizinesi etatambula kubanga waliyo omwoyo gukabira abantu abalowooza mbu ebyo byakwerogoza n'ebirala but spiritual world is real ate kyokola mu bw'obuntu ne mu bw'omwoyo bw'okikola bwekiri so Dr. Frank bweyanjuleko eri abantu abo mu bujjuvu mbaaniriza nnyo mikwano gyaffe nate tuzzemu ne tuyisinkana mwebale kugoberera mukutu guno mwebale kusubscribinga mwebale kulikinga mwebale kusharinga mwebalire ddala tugezaako n'omulano muga nti omukutu guno gubeerako ensonga ffe tetumala geeyogeza bintuntu twogerera ddala ensonga so nze Dr. Frank okuva mu Dr. Frank Herbal Solutions tuli basawo abadiringa mu by'eddagala ery'obutonde yes bintu ebyo nabisoma ate mbimanyi tusangibwa Najjeera ne Mukono buli kyetukola kyonna tukikozesa bukugu nakumanya so mbaaniriza mu kanyomero kaffe ak'olunaku olwaleero mutule mukalire nga tuttaanya ensonga ezo ze weetaaga okuwulira yes Dr. Frank obadde otugambyeko emabega wali kasita oba omuntu obadde okyegatta naye kasita oba nga mu kaseera ako waafiiridde obadde okyamukonsideringa nti bba wange oba yali yasala ebiyungu nga muli abakazi 8 nti mubadde abasajja 8 azilonga azi mu kaseera ako waafiiridde obadde okyamukonsideringa okuba omuntu wano yes omukazi abikola ne side chick abikola okujja nga oli neekolera gyange okujja nga oli neekolera kubanga neekolera gyange ekingatta naye oba nga ye nti mwaka guli oyo tosobola kukikola kubanga si bbaawo era tusobola mukubira omuntu ng'oyo ne wabajja buli lunaku tosobola mukubira n'omugaa nti bampeeyo kuza ennyumba era mu mutima gwe aba akimanyi takuvunaanyizibwako toli mukazi we naye kibagatta nti oba oluusi wamukolera bulungi emirimu ajja kujjanga akuweeyo akasente omujjulire emmere naye gwe mbongo bwoba okimanyi nti si bba wange naye ng'akimanyi nti si mukazi wange tanvunaanyizibwako ekitugatta naye kyekyo wano mu kalica eya Buganda baafangayo nnyo ku muntu afudde waliwo obulombolombo bungi nnyo obugendera kabeere mwana gw'ozadde nti obadde lubuto n'ozaala ka bebi ne kafa mulina emikolo gye mulina okukola ne mubikira n'ekitanda kwe mwamukolera ekitegeedde nti omuba temukikoze gwe omukyala kijja kuzibwalira okuddamu okuzaala waliwo obulombolombo bungi obwagenderanga ku muntu afudde kubanga wano twakikkirizanga nti omuntu afa mubiri naye omwoyo gukola ki gusigala omusajja wo singa afa n'otakola bulombolombo bw'olina kukola akyasobola okukomawo n'asigala ng'akyakukozesa kubanga oli mukyala we okitegedde oli mukyala we naye ate mu mbeera entuufu omusajja wo amala okufa ne mumuziika ne woba wali omwagala otya si kirungi kuba nti akyakomawo mu birooto n'akukozesa era buli woba ng'ofuna omusajja wo oyo ng'akomawo ng'akukozesa togenda fumbirwa ogenda funa ebizibu buli kintu kyonna ky'ogenda okukola kigenda kuba kifa reason being nti gw'oli muntu guli mwoyo temulina kibagatta ne bwaba mamawo nga ye yafa n'asigala ng'akyakomerawo mu birooto ng'alina akuwa ssente akubuuzaako si kirungi mu nsi ey'omwoyo bo balina engeri gye balabamu ebintu ate kitutakola ki kitutalaba wano ku nsi okiraba mu nsi ey'omwoyo bo bakimanyi nti togenda kuzaala era olina kuzaala baana ba mwoyo kitegeeza bagenda kutandika okuwulira obujja ku bbaawe gozzeemu okufuna era abakyala bangi nnyo nga yafiirwa bbaawe ng'alemereddwa okuddamu okufumbirwa ng'omuzimu gwa bbaawe oli gukyakomawo kubanga kye yalina okukola teyakola ki teyakikola bbaawe bw'afa ki ky'olina okukola nga tonnaba kwesansabaga tonnaba kunoonya kyapa gye kiri tonnaba kunoonya akawunti wabadde asevinga ssente kubanga abakazi bwe basinga okutunuulira olumubikira gwe wootiira abantu
n'okutuka n'ofa nebanga bbaawo afudde neyekangamu omutima katono nnyo nagaha ekyapa yali yakiterekawa pini yo oba nkyagijjukire ya ATM nga byaliko ng'obwongo buli ku kyabugagga yese ebyobugagga ogenda kubifuna naye oba tokoze bulombolombo bw'olina kukola ogenda sanga obuzibu bw'obeeranga ne bbaawo oba mukyala osuubira nti akaseera at a certain point agenda kufa bwe bambikira nti bba wange afudde oba mbadde mujjanjaba n'akutuka n'afa before nga sinatema mulanga kiki nnina okukola first thing olina okufuna akapale ke n'osooka n'okambala oba n'okepaadinga gwe omwami mukyala wo bw'afa funa empale togyambala naye giteeke mwanda we yamunda ebeere muba kale gyambale singa omuntu aba tabirinaawo ng'abadde tabeera naye ng'ajja kati ekyo weewala okukaaba weewala okusooka okukaaba nga tonnaba kukola ekyo kiba tekyewalika ne weewala okusooka okukaaba nga tonnaba kwepaadinga kapale ka musajja oyo kafune baawo tubadde mu relationship wet mufumba eri ajja wano mwaka ku mwaka andabirira ankolera buli kimu kati bw'omanya nti olina omusajja wo mukyegatta making sure nti ku ngoye z'oyinako kubanga kijja kuleetera obuzibu buliawo ne myth endala oba myth mbu kasita oba nakali akagoye abaganda ke baemphasizing enkumbi tewetaaga biri byonna yes enkumbi naye bantu batono nnyo kati ababeera n'enkumbi okitegedde tibamanyi na mugaso gwa nkumbi mwamala okugira emikolo ng'agenda anaaba naye obugoye obwo buyambira ddala n'okuloga omusajja obwo obugoye bwe bakozesa okumulunga n'ogaa nti obufumbo butambulira ku ddogo eddogo eddungi tologa musajja nti asiraane naye muloge abamu bakikola bakigenderedde omukazi ajira ddala nanga nti njagala kuloga bba wange asiraane yes ng'omanya ensonga gyawa nti bba wange oyo tuvudde wala nnyo naye kati ndaba yatandise okukwanakwana abakazi tusooke tumuzze ku zero bw'amala okudda ku zero akakase nti nze mukazi we then bw'ategeera nti oli mukazi wo ng'ate ayavuwadde ng'olwaddamu afuna ssente so kuloga musajja nti njagala onjaggale njagala mbe muganzi njagala nkola ebyo bwebityo bye njogirako so si kumuloga bane kandoga omusajja asiraane nnyo abe mwavu nnyo mwagale nzekka njagala abeere wano we mulabira wano muloge nti njagala abe nga mpa ssente muweebwa njagala mpe njagala afuna ate nga mpa kati ku byombi ebibiri omuntu abaako n'ekimu oba tekigasa ku kimu ati lusi oba olina akakumbi kakola bulungi ne waba girlfriend ng'olinawe no boyfriend wo bwe muba ng'omukyayirako mu kazigo ke mubeere n'enkumbi mwenna kibayamba singa omusajja ono akeera ku makya n'afa n'otatuukiriza ku kalombolombo kigenda kukubonyaabonya ebbanga lyonna kati enjawulo eriwa oli aba ayambadde underwear onaakola atya tabirina naye nga babaddewo era kati kyova olaba situations ezisingawo kati tukize tugaane kubanga obufumbo bulina ba escort omuntu omusajja wayinza okufa naye nga tolina nga talina naye ng'oli akimanyi n'omusajja abadde akimanyi nga naye just atakimanyi yewewa naye nga yes naye kyabulabe lwaki lwaliwo eddagala lyosobola okunaabako eddagala lye baliyita omugenda kyo neogenda mu butale gyeriri nti bbaawo bw'amala okufa nga tonnaba kukulukusa maziga kubanga wona okulukusa amaziga nga tosose kukola ku kalombolombo omwoyo gwo gugenda sigala nga gukyakulondoola ate abantu bafa myoyo era omuntu bw'afa n'omumugjawo omwoyo gusigala gukulondoola naddala nga naddala nga mukyakola ki kati abasinga omungi mwesanga mulina ebizibu ng'omusajja wamuteeka ne mu ccupa oyagala abeereko ggwe wekka kati ne mukufa muliko bataano abasatu bamuteeka mu ccupa kati ani anamusigala ne mukufa agenda sigala akulondoola
ngera akomawo ekiro n'akola ki N'abantu then bwe mumala okuziika omusajja oyo ogenda kukwata buli lugoye olulwe lwabadde ayambala obizinge wamu obisuze ebweru obisuze ebweru bwe kiba kisoboka obyokye tobigaba sobola ozigaba naye ekyandikoze obulungi byokye zookye ogambe nti tokyali mwami wange sikyali mukyalawo kati nadde kati mulimu engoye ezo kati nga bupule okusinga bupule vesti yokya bino eddala goba then ne mu nnyumba bwe kiyitibwa nti lugoye lwa musajja teruddamu kubeerawo mu nnyumba eyo kuba n'ennyumba eno olina okugibikira omwami mwabadde abeera nti omwami wa muno yafudde ate n'omwoyo n'ogugoberawo ddala kyova olaba waliwo n'ebyo ebyokwabya olumbe nti omuntu waba afudde mumwabiza olumbe ne mumulaga nti kakati gwe tetukyakumanyi tukutereddeko n'omusika genda beera eyo ffe tetukyakolaki ekifaananyi kyo kibadde tukulabiramu ka tulina omuntu gwe tugenda okulabiranga mu ggwe agenda okukola by'obadde ng'okola genda ekiremesa abantu muntu kufa niye n'alowooza nti akyalina okubeera naye olw'okuba nti abadde amwagala nnyo tune obanga obadde omwagala nnyo as long as afudde oba temukyalina connection yonna oba mukyalawo ng'obadde omwagala nnyo maze emyaka 5 oba mwami wo ng'obadde omwagala nnyo olina okukikola n'omugobera ddala ate nga si bizibu kubanga okwambala akapulo oba akapaleke oba okwepaadinga akapaleke n'okwokya obugoye bwe obadde buli mu nnyumba n'okugobamu buli kintu kyonna n'ennyumba n'ogibikira kyetaagisa ki kubanga bw'omala okwokya ebyo ebintu okwata n'oluwaanyi n'omulamula n'oteekamu amazzi mu bbaafu n'ogenda ng'omaasa mu nnyumba ng'oyogera omwoyo gw'omwami wo oyogera amannya ge nti kugoba ewaka wano tegakyali gano makaago tuleke kudda okwekonsolinga kubeera ng'oli mu buliri nolenga okukaaba amazzi gano gandange omwami wange wandeka tulaba tubonaabona n'abaana ajja kudda kubanga akyabalaba naye temulina mukwano temulina connection yadde n'emu n'oyo omuntu eyafa abantu abo nga baafa baleeta bizibu naye ate tekijjaawo bulombolombo bwe tulina kukola ng'abantu nti omuntu wange yafa nja kugenda nga mulimeko naye ate bino batugamba ngu taata wange yandabikidde n'aŋŋamba negendereza simanya biki oba ekintu kigenda baawo enkera omuntu n'agamba muneewe yangwe namulootera byabaawo message omufu gy'abagamba oba omwami wange yafa nenkola emikolo gyonna naye nze nkyamulaba ng'ajja nga weegatta naye kubanga ebiseera ebisinga omungi kiba mu ndowooza ayinza omulengera nga ali eri nga mukamwanyi mwe baatuula just oba omulowooza yes mulimu abantu nze bendabyeko ng'afiiriddwa omwagalwe naye nga abadde balina connection y'amaanyi nnyo nga ne waaba atudde olw'okuba nti yali mu bwongo tekitegeeza nti amulaba naye olw'okuba nti yali mu bwongo ng'alinga amulaba awo alinga ayogera naye naye nga tamulaba in reality taliiwo okitegeera naye olwa connection ennene gye babadde nayo kubanga tukkirize tugaane waliwo abantu nga balina omukwano ogwa nnamaddala ng'omuntu wabadde amufiiringa ng'amulina kyava abantu abo abasinga obungi kibalemesa n'okugenda mu maaso nze olwo omukyala gwe mmanyi baawe yafa mu 2000 paka nakati omukyala otaddangamu kwegatta yadde n'omusajja n'omu olwa connection eri gye yakola ki gye yalina n'omuntu we bukubye ennaku zino n'ofa leero enkya omukazi n'afumbirwa n'olaba nnamwandu baawe yafa mu 2025 2026 ng'ate azadde omwana nga te si wa mugenzi kitegeera so regardless oba baawe ono mubadde abakazi 5 oba mubadde abasajja abakazi bameka olina okukikola olwo n'omuyimbi eyafa ennaku ezo yafuna n'accident awo ku Masaka Road awo naye nafuna essimu az'abamu ku bakyala be 3 ng'oli agamba nti kakati omuyimbi oyo nange mbadde mukazi we naye sibadde mukazi wa mmaka tubadde nga tulabagana n'okwosejjo twabadde naye kati nange nina okukola egyo emikolo gye balina okukola yes oba olina okukikola mbadde mbuuza kati omuntu ng'oyo nga talina yadde olugoye lw'omwami adde ayitirawo buyitirivu
kati olina okunaaba eddagala olw'eddagala ly'olina okunaaba ate era omakinga sure nti ne mu kuziika okola ki ogenda bw'obanga tobadde tolina lugoye lw'ono omuntu omakinga sure nti kuki ku kuziika kwe ogenda ate weeyanjulire n'abantu abavunaanyizibwa ku muntu ono nti naawe obadde ani tokyogera mb'oyagala buyambi naye obategeeze naawe okole emikolo bannamwandu gye balina okukola awo gwe tofaayo naye ogamba nti abadde boyfriend wange nga tukyasoma tuuka yeewaka weeyanjulira abazadde b'omulenzi ono nti mbadde girlfriend we era abo abantu abakulu bamanyi nti namwandu alina okukola omukolo ABC n'okukwatettako okuyiwa ku muntu ono ng'afudde nako kalombolombo k'olina okukola omuntu ono afudde singa obadde ng'omulinako connection oba okitegedde bulungi era bw'oba oyiwa ettaka kuno gwe omuntu nga tobadde na lugoye lwa muntu n'oba oyiwa ettaka lino ku mufu ono oyogera obugambo bwo mu mpolampola nti Frank Gombe tokyali mwami wange nkulese wano tonnondoola n'omuleka awo tagenda kulondoola ne bw'oba mutulo nga weebase omuntu oyo n'omulota ng'ajja ng'alinga ayagala okwegatta naawe situka okube oyogere ebigambo bino gambe nti Frank Gombe agenda wala sikyali mukyalawo kubanga omwoyo gubeerawo ate guwulira tajja kudda aba takyali mwami wagenda kuleetera buleetezi bizibu omuntu omufu talina connection n'emu na muntu mulamu temulina yadde n'ekimu ekibagatta abantu balina ebizibu batambula n'ebizibu naye nga bo bennyini bye babyetaddeko tegeza wema newembanga nakola bino byonna yo biki naye ne kusigala nga gujja okunaaba ddagala okunaaba eddagala step eddako ogweyambululireko ddala ate ebiseera ebisinga obungi kijjira nnyo abantu nga ne mu kuziika teyaziika kitegedde gwe omuntu gwe omukyala kuyiwako ettaka n'oyogera ebyo ebigambo mu mpolampola n'obeerawo lwaki ajja kusigala ng'akyajja gy'oli era ajja kukukyalirangako bulungi nnyo omugabire n'ekyeggulu kitegedde abantu bannya abazadde abaana mu nsi ey'omwoyo naye mu reality n'alemererwa okuddamu okuzaala oba okufumbirwa kitegedde omuntu ono afudde singa tomwegobaako fule agenda nakutandika okutaataaganya obufumbo bwe bugenda okuddako be bakyala boolaba nga buli musajja gwabeera naye afuna ebizibu omusajja n'atandika okugamba omukazi oyo alina ebisiraani naye ng'ate dda si bwe wali kubanga bbaawo oli eyafa oganye okumweggyako kati bano abalaba nga bajja be alina okubalwanyisa paka n'akwesigaliza bwogu tojja kuzaala tojja kufumbirwa teri musajja ajja kujja abeere naawe afune ebizibu asigale wajagama omukazi kubanga ffe abasajja tukitunuulira nnyo bwe mbeera n'omukazi nenfuna ebizibu manyi omukazi ono wa kisiraani sijja kumuddira ate gwe omukazi obuzibu oba obumanyi otegedde okufuna ennyo ebirooto nga bbaawe yafa akukozesa si kintu kirungi era tukyenyumirizaamu nti bba wange yafa naye akomawo n'ankyalira ku bizibu ebingi by'oyina bbaawe ya contributinga 70%. Kitegedde so gobera ddala wala okujjako omulota nga waliwo obubaka oba bwaggamba tula n'omuntu mulimu abantu abamanyi okuvuunula ebirooto akuvuunulire nti ekirooto ekyo kitegeeza ki bubaka ki bwe yabadde aŋŋamba kubanga abantu bano nga baafa bakomerawo nnyo abantu baabwe be balowooza nti baali bantu baabwe nnyo n'amutegeeza obubaka obw'enjawulo exactly kitegedde ng'omuntu asobola okukuloosa n'aggamba mwandeke eno mu nsiko nga mwaziika eyo nakasande eyo mwamuleka eyo okukuloosa nga ne mwandeka mu nsiko kyova olaba wano mu kalica ya Buganda okulima ebijja kya nnono ogenda ne mulima ebijja mu abantu b'omuntu ono eyafa oba baana oba mukyala we oba baganda be ne mugenda ne mulima ku muntu ono okitegedde kubanga emyojo giba gisigala gitambula era jja balosa bagambye nti mujje munnimeko ndi mu nsiko era mugenda otuukayo ng'ali mu nsiko nti oba wano we mwateeka amazzi gampitamu nti oba munnange kino kitegedde mufu asobola okuleeta message eyo naye bw'otandikanga okuloota omufu mwegatta akuwa ssente ebyo biba bibi oba olina okubyegobako kuba bigenda kuleetera obuzibu
ng'omufu akuwa ssente anti kati waba akuwa ssente kitegeeza waliwo kyakuggyako omuntu yenna yenna akuwa ssente oba gw'owa ssente wabaawo ky'omufunako oba nkuwadde ssente nimpayo kiro ya sukaali oba nkuwadde ssente ndi nkuguze ng'omuntu oba ng'akuwadde ssente ng'olina ky'omuwadde wabaawo transaction gye muli okukola awo tegedde so bye bintu ebyo ne woba nga mbadde bwa myaka ne mba temunnafumbiriganwa kukola mbaga naye nga mubadde mugatta ebitundu by'ekyama omuntu oyo bw'afa make sure nti okola ki muyinza n'okukyawagana oba engoye oba ne weesitula n'ogenda n'oziika tuyinza n'okukyawagana leero katugeze leero lwa mukaaga ne twawukana nenfa ku Mande nenfa ku Mande naye nga tubadde twakyawaganye nga byawedde olina okwesitula n'ojja ebukunja n'onjiwako ettaka ne weeyanjulira abantu bange ti nno nze mbadde mukyala wa Franka kitegedde ne bakukozesa obulombolombo namwandu bw'alina okukola ku bbaawe kubanga ng'obadde mukyala wange olina okunnaaza si baana bange bokka oba baganda bange naawe mukyala wange onnaaza okwata obunyirikisi ne mumpisaako obwo obugundi obeera ku bitooke bajjako omuntu ne bakukwasa mu ngalo n'omunaaza akumiisaako mu feesi bwe muti kye bayita okunaaza omufu ogyeko ennaaza y'abasiraamu bakwasa omwana ku mikono ebiri n'ompisaako mu kyenyi bwoti n'oteeka wali n'omulala era obunyirikisi bwe bamala nga banziika wali bafuna babuteeka awo kitegedde oba okoze omukolo ogw'okunnaaza gwe mukwano gwe mulaga omuntu ono nti mumusiibudde ogenda mu bulamu obulala naye bw'otansiibula omwoyo gwawe gugenda sigala gukunoonya kuba nyinza gugenda kukunoonya nti ku myaka gye tumaze yadde twakyawaganye kitegeeza tokyammanyi kyova yabbaawo ne woba oli mu bufumbo bulala omusajja oyo n'afa kale katugeze nga wamuzaalamu abaana weenyigiramu mu kumuziika n'ogenderawo otuukayo weeyanjula nti nange nali mukyala wa Frank ono n'okola obulombolombo ekisinga okuleeta obuzibu kuva ku bulombolombo bulina okukolebwa ku bintu ebimu gwe n'okiteeka mu ndowooza noga sijja kukikola ate ne weereetera ebizibu teri muntu asobola kwefuga mufu katugwe bagaana okujjako awo ng'olina kubanga mulimu abakazi ebintu bye bakola ekika kyonna ne kimukyawa nyinza n'okuba mu kufa kwange nga gwenyigiddemu nga gwe yenyigidde mu kufa kati awo golwana lutalo lwo mu abakazi abetisatisano nga ngenda kutta gundi n'omutta kubanga gye bali abakazi bwe tonatta bbaawe abakazi bangi abatta abasajja naawe basajja bangi abafudde nga abakazi be babasse nga mukazi yamusi kubanga abakazi mulina obusungusungu obw'ekisiru gwe n'ogamba nti gundi yakoze bw'ati kati kamutte akwana atya gundi kamutte ffenna tumufiirwe mutta omwana w'abantu nejjukira omufu teyeefiira era nkomawo ne tufaafaagana kati gwe kibanga kesi yo bwetyo bweri kati gwe noonya magezi malala engeri gy'olina okusitopingamu omuzimu guno obutakutaataaganya n'engeri gy'olina okubeerawo omuntu ono n'atataataaganya bulamu obwo oba omuloga n'omusibirayo n'atadda oba omukola kati gwe luba lutalo lwo naye twogera ku muntu ng'afudde bibye yesi mwayawukana naye ng'afudde bibye mubadde n'abaana mwazaala n'abaana nga mulina connection ye ebagatta ku maziika gwe making sure nti gy'oli ate n'ekirala omuntu wabanga afudde muleke emotions zammwe kuziteeka ku kufa oli omuntu aba afudde gwe tolina buyinza butandika kuwa magezi nti gundi oyabonyabonya nnyo muganda waffe tajja kusemberayo wano kale omuganya okusembera ku mufu omufu ogenda kumulya oba ogenda mutereka mu nnyumba yo mugenda muziika ashegedde muleke kugira bintu ebyo kubiteeka mu kufa mu kubalaatira kufa kw'abantu n'okwata katembawo n'omuteeka mu kufa kw'omuntu omukazi yagaana okyuka ddi ntasembera wano kati yeggwe aba afuuse omulambo yeggwe aba afuuse omukulu w'omulambo omukulu w'okufa omugenyi omukulu
so Katemba abantu bamunnaku yaabwe buli muntu yenna abazaawo okukungubaga oba okuziika banensonga ye lwaki azze. Oshagedde nyinza okujja nga mbadde mukwano gw'omugenzi, nyinza okujja nga mbadde mukyala w'omugenzi. Kyova bannamandu abasinga obungi omusajja afa bannamandu ne bajjanga mukaaga naye nga mbadde mumanyo ne bajjanga mukaaga nga balina n'abaana. Oshagedde so omuntu omuleka na expressing obulumi bwe ne kyalina okukola ng'omuntu afudde. Temutandika bateekakawo bibeerabeera nti gwe togeza n'osembera wano mwami tewali mukyala mutongole, ono yali omukyala omutongole, so bw'aba mukyala omutongole afudde ffenna tufiiriddwa. Naye mumuleke akole kyalina okukola. Bannamwandu aba nga balina obulombolombo bwe bagenda okukola, noono bw'ajja n'aclaiminga nti ono abadde mwami wange mumuleke. Si mmere ate teri muntu asobola kujja kwesiba ku mufu afune ki? Afune ki? Okitegedde? Naye bw'abanga omufu ono ne bw'aba nga yalina gwe yakulagako naga nti munnaye ono naye mukyala wange, tolina buyinza butandika kugamba mbu tajja kusembera wano kubanga abadde teyamutongoza. Omufu yalina ensonga ze lwaki yabeera naye. Okitegedde? So baganda bange obwo bulombolombo omuntu wabanga afudde tugezeeko. Ate bufaanagana tekibwawula musajja oba musajja oba mukyala. As long as omuntu afudde olaba n'omwana ne bw'aba muto nga yafudde. In fact okuva ddala ku lubuto nga luvuddemu. Yes. Byonna biriko obulombolombo. Nti omwana bw'aba afudde nga kabebi nga badde kakyali kabebi tekanaweza mwaka, abaana abantu abakaziika balina okuba nga tebakyazaala. Be batunula mu ntaane be baziika ono omwana. Nga tebakyazaala. Oba musajja oba mukazi naye nga tebakyazaala. Bw'obanga okyalina okuddamu okuzaala nti maama nze abadde maama w'omwana ono afudde, tolina tunula mu ntaana. Bw'ona ogitunulamu ng'akawompo k'omwana ono kabadde tekannaziba tojja kuddamu kuzaala. Bwe kityo akalombolombo we kali. Ye kalikya. Nti ebintu bya kalikya ekintu kibeerawo naye nga nze mbeera nendowooza mu babali oba omuzimu guyinza ate okudda ne gusibya n'ebirala ne gugaanira ddala. Kubanga bo bwe batyo ye wano mu kalikya bwe batyo baakitunuulira nti maama we omwana wo ne waaba afudde nga wa myaka 7 era akuluma. Ne bwafa nga wa mwaka gumu era akola ki? Naye kalikya ebintu bya kalikya wabaawo ekiri behind nti bwe mba nkyazaala totunula mu ntaana yaani. Nga ono olaba nti woba oli lubuto totunula mu ntaana. So ebyo byonna byonna obulombolombo bwo weebuli ate tubugoberere. Weebuli ate tukole ki? Tubugoberere. Jalaba nga kituyamba. Kati Dr. Frank, tuvudde ku nsonga y'abazadde nga bo ate abaana b'omuntu oyo be balina okukola. Kati abaana kye balina okukola, 1 bwe bakubikira nti taata we afudde oba muzaddewo olina okulaga okukungubaga. Okulaga otya kusinga kukaaba oba? Sisuubira nga bakubikidde taatawo n'oba ng'okyayambadde engatto mu bigere. Kyekintu ekikyasinzeyo okubeera nga okuddaalira omufu ono afudde. Bakubikidde taatawo ali mu ddwaliro ng'ogenda ogwirana mu ngatto. Akamu ku bubonero respect gy'osooka okuwa muzaddewo ng'afudde kujjamu ngatto zino ziteeka wansi n'otandika kutambuza bigere. Ke kabonero akasookera ddala. Era bw'ogenda okutunula ku kitaawo bannyoko ng'afudde olina kuba mu bigere. Ate ng'etteeka mu abaana b'omugenzi mulina okusula ku mufu oyo. Era mulina okwenyigira mu kumunaaza. Muzaddewo olina okumukubako eriiso evvannyuma nga tebannaba kumuzinga. Bw'otakikola omwoyo gwe naye gunaaba gulina obubaka bwonna gwe bwagala okukuleetera tebujja kukuleetera. Ajja kuba takonsideringa nti oli mwana we. Muzaddewo bw'afa kyova olaba ennaku kyova olaba abazadde abamu ne waaba afudde ng'abaana be bali bweru babalinda ne bakomawo nga tannaziikibwa. Ojja ng'omwana yagaanye. Gwe omwana olina okwenyigira mu kunaaza kitaawo oba nnyoko. Olina okubeerawo awo nga bamuzinga n'omukubako eriiso evvannyuma ng'etteeka.
olina okwesiba ekimyu ekiraga nti onywedde. Waliwo n'obulombolombo obulala bana batuuza ku kifugi babasalako enviiri babakomyawo mu nnyumba obonna bonna obulombolombo babukola okwamunayizinga embeera n'emiro gino obutadda kusumbuwa abaana bano. Oba nfuna bulungi. So ebyo nabyo bikulu. Singa oba oliawo mu famire nga tewakyaliwo ayinza bagamba ebyo kujjako nga mwebe mumanyi kaabira mama mukujjamu ngatto okwesiba nze naye manyi kwesiba njoka kwesiba lubuto kuba omanyi waliwo ekintu ekituukawo n'olubuto ne lukulumirawo nga mmanyi kuba kwesiba kwegumya kunywera kuba muzaddewo bw'afa kye bayita ennaku y'ensi ogiraba muzaddewo amaze okufa. Oba oli wa myaka 4 oba oli wa myaka 5 muzaddewo kasita afa naaba nga tokyalina muzadde ku nsi kye bayita ennaku eyaddala newoba mugagga otya. Tewakyali gw'oswalira, tewakyali akulumirirwa ebyaddala. Omuzadde ye muntu akulumirirwa ebyaddala nga takulimba. Omuzadde ye muntu akwagala nga takulimba nti akwagala. Kitegedde? Kyova omuzadde osobola omuntu alina kiro ya sukaali emu ya 15 n'asanyuka n'akusabira essaala n'asiima n'okwata emitwalo 10 n'ogiwa omukazi mulimu kiro za sukaali aga n'ogimuwa n'agamba nga musajja gw'ojooga tova kulya kikomanda ni gwewa emitwalo 10. Okitegedde? Kitegeeza nti omuzadde ye muntu akwagala ebyaddala, ye muntu gw'osobola okubuulira ekintu kyo n'akubuulira amazima nga takulimba. Ye muntu gw'osobola okwebikkulira n'omugamba maama nina obuzibu buno n'akubuulira ekituufu ng'ate takulimba nga takyogera nti alina kyakwagala okufunamu. Kati omuzadde oyo wakeera ku makya n'afa, omuntu oyo bw'atyo bwakeera ku makya n'afa, kitegeeza olina okwesiba n'onywera tyogenda kati kufeesinga kye bayita ensi. Buli kimu ofa nakyo. Kobe musajja waliwo situation gy'otuukamu n'owulira ng'ekunyiga naye nga bw'otuula ne muzaddewo agenda kukubuulira akulage n'engeri gy'ogenda okukiyitamu kubanga ebintu ebisinga omungi bye tuyitamu ffe abazadde baba babiyitamu. Yes, baba babiyitamu dda ng'ate amanyi n'engeri y'okubisolovingamu. Kakitegeeza omuzadde ono bw'afa abaana bano ne bwe babeera bato mubasibe ebinyu banywere, mubaggyemu engatto bakole ki. Taata wabanga afiiridde Kampala nga mugenda muziika Bukunja ku mmotoka etwala omulambo namwandu n'abaana balina kutuula mabbali w'omulambo guno. Ke kabonero akalaga okusaasira omuntu ono afudde. Okitegedde? Muve ku bino bye muteeka abantu mu mmotoka za funeral service ne mugenda nga muwerekera n'obumotoka bwammwe. Mufune emmotoka oba double cabin oba tipa mutuule emabbali. Mukufa tewaba tewakyali bintu bya lakizale eba nnaku. Motoka ekulembera n'obugombe ne bajjanga nabo bagoberera n'obumotoka bwe bakubadda bo indicator. Ebyo bya kijega. Ekibatuuze mabbali g'omufu kumusaasira. In fact mutuulana ku case oba mutadde mu case mugenda mugituddeko. Yes. Kuba kumusaasira. Era emmotoka yetwala omulambo kyandibadde kirungi nnyo nga mmwe family, immediate family, maama mukyala we n'abaana mu abatudde ku ki? Oyogedde ku mmotoka etwala omulambo. Kulirambu naye ine emikolo gyayo. Emmotoka etwala omulambo erina okusooka. Emmotoka erina okusooka n'erinnya amagye amazize. Amazize sige gaba gawunyo. Ago. Ekintu ekikwatagana n'okufa. Buli kintu kyonna kyonna ekigenda okukozesebwa mu kuziika omuntu ono kirina okukolebwako emikolo. Ng'enkoko yagatuulira n'egamaamira naye n'etagaalula. Yes. Era woolikuba liba liwunya nnyo. Kati ogwo omukolo oba otegeeza omuntu ono afudde nti emmotoka yegenda okutwala ekutuusa ewammwe gy'ogenda okuziikibwa. Bw'otakikola omufono gwe batwala asobola n'okubafunyisa obuzibu mu kkubo kubanga tamanyi gye mumutwala temwamutegeezezza. Otegedde? Ne bw'eba nkoko ewaka etegeezebwa nti nannyini maka gano yafudde. Sseggwanga enkulu ewaka esalibwa. Ne bwe luba lusuku ewaka lutegeezebwa nti nannyini waka wano yafudde.
otema ekito bwe mutema kigogo temukisuula mukitema wano makkati ne kigwa naye nga temukikutudde ne kyewunzika ne mutegeeza olusuku nti nannyini waka wano bagambira nti omuntu afa n'ebibye omuntu ono jjukira omuntu ono afudde mubiri kati buli kintu kyonna kyonna kyabadde ayinako connection yenna mugezaako kitegeeza kawabeere waka mukuma ogwoto bw'aba nannyinimu yafudde ogwoto ogwo mugukumira ddala mu lujja okutegeeza awaka awo nti nannyini waka wano yakoze eki yafudde ne waba abadde apangisa bw'abadde asula mukumawo ekyoto in fact kyekimu ku bulombolombo obulaga ekitiibwa kyova ebizibu nabyo byeyongera wadde omanyi nti omune waba afudde accident mudde wafunidde accident ne munono omuzimu ogwo yes era bemala oziika omuntu mukwata oluwanyi mu ab'eŋŋanda ne mugenda wali omuntu ono yafunidde accident ne mulusimbawo ne muteekawo n'emmwanyi n'omwenge omuganda ne mumukoola nti Frank Gombya ffe baganda bo tukunonye okuzzaayo ewammwe era n'olusimba olusimba bwoti ne mulaamirizaako ebyo ebigambo empewo ey'amaanyi ejja ne mumusitula ne muzzaayo ebukunja gye mwamuziise si balogo bulombolombo butambulira ku kufa era bw'otabikola kyofera obubenje buba buddiŋŋana mu kifu kubanga emizimu temwaginona akabenje ne kagwawo akabenje ne kagwawo mwe ne mujjawo obujjamirambo ne muwandiika muli nti akabenje katuze abantu 2 era ne mugenda mu ggwanika ne mutandika okujjayo emirambo gyammwe nejjukira mujjeyo 2 omwoyo mwakoze eki kati kanga Masaka Road eyo bali ku kitipa ndozanga ki bali waggulu bali munda bonna akutusa omukono afiiridde ddala kozate okujjawo ng'oli abuliddwako abantu be naye bwe mugenda nuga nti omuntu waffe yafunidde akabenje ku Masaka Road ekyengera era twagenze mu ggwanika mu ddwaliro ne tumugjayo mulina okuddayo ku scene we yafiiridde ne munono omuzimu ogwo bwe mutakikola kugenda sigala gutaataaganya abantu so kalicha ebifo ebimu byo byafuuka bya kabenje so kalicha etuyambako ebintu byo tebyalinga byakwejalabya kubanga abo abantu abaleetanga ekyo itsawa kalicha kandi kalicha yaffe kati abantu baakyuka kalicha bagiyita kuloga bw'oyambala olubugo wallahi n'oyambala olubugo n'oyita mu kibugo oyinza okusasamaza ensi yonna nakuno kati bakiteka mu fashion tebakyasasamala okujjako abasasamala be batamanyi bigenda mu maaso anti ono ng'alwambadde bw'ati naye wenkwata olubugo lwange n'endwesiba bwenti nga ndina mu kanzu nkola headline musawo muganda musamize kino bwe kiti tekitegeera naye nga it's our culture omuganda yawanga respect omuntu afudde omuntu ono ng'afudde kati yo bano abantu bino bye bagamba muwambale bulaka mwena omuntu afiiriddwa katugeze mulekwa oba ofani kale mulekwa mpuzi wamayi y'ababiri mulekwa y'omu ye ayambala atya tewaliwo nnyambala kati ebyo ebyokwambala bya kizungu era ojja balaba infact obabbo bambala black or white nga bafiiriddwa eyo kalica ya kizungu kisinga okuleeta obuzibu ffe tuli baddugavu tulina kalica eyaffe kyokka ne tukopa n'ey'ekizungu ey'ekizungu netulema okutuukiriza nga bali we bakikolera ddala ate n'ebyaffe ne bitulema okutuukiriza nga we tukola ki ojja nakulaba mu myaka nga 2 nga waliwo wano abantu abagamba nti fe omuntu wafa tumwokya bwokya gwirinda kubanga twagala nnyo okukoppereza mu munjo kye era ne bakwokya nti ati ettaka lyaffe katulaba ettaka ligenda likula tuziikewo abantu olaba ne kukuziikuula omuntu sitiri waliwo obulombolombo obugenderako nti ne bwaba maamawo nga ye yafa nga mwamuziika mu kumuziikuula tolina kubeerawo temulina kubeera mulina leeta bantu balala tolina nakuyimirirawo bakuyita oba osunga
omufu ono oba ozze kusunga era tolina nakuddamu kukaaba bakazi bebazinga okwekaabya omuntu yafadde emyaka 10 bamuziikudde nonaniko kukaaba obuzigaziga kyova tolina nakubeerawo oba osunga ddala nga waliwo nga baziika omuntu ono bamuteekayo bulungi nnyo alina mu gomesi y'enjeru bulungi nnyo kati bamugjeeyo nga magumba ate nago tegakyekutta okugulu kuli eno omutwe guli eno oba osunga kyova tolina kubeerawo nga baziikuula omuntu tolina kukaaba era abantu bano batera na baziikuula kiro gwegwa omukolo jjukira bwe mba mugenda kuziikuula abo abantu mulina okusooka ne mujja ne mubategeeza ono agenda okukola omukolo guno alina okusooka okujja n'ategeeza abafu bano nti ngenda kujja enkya mbajjewo wano mbatwale ku maka gammwe amalala era we mutakikola oyinza ofuna obuzibu baleeta amagi emmwanyi n'agenda ng'ategeeza era amutegeeza nti ngenda kujja ekiromba none oyinza okujja nga omufu taliimu nga yatambudde tolanko ne baziikuula omuntu nga taliimu bw'oba tomutegeezezza ogenda okujja nga yatambudde batambula era we mujjawo abantu waliwo n'abaziikuula abantu ne bajjawo bonna ne babaawo gwe beerabidde obanga tebamugjeewo obanga babikudde entaana ye nga tebalabamu kintu kyonna n'aloosa abantu be nagamba oba balimba nze bandeseyo nabadde entambuddemu bagenza onoona bali nga siriiwo batambula ekiro osanga olowooza lwaki omuntu bamukwekeyo wansi bamuteekako naye enkokoto ebifo eyo wansi gwali eno waggulu tolina kubimanya era buli kyokola kyonna kyonna olina okugola ng'ogoberera obulombolombo waliwo omusajja okwo aziikuula abantu kale piro gy'omubuyite omubuuze wano bye bayitamu sajja ate talina buzibu era akunnyonnyola ate ekisinga okutiisa kiro babajjayo kiro okitegeera naye nga jjukira nti omuntu ono aba yafa batalina kyagenda kukola naye olina okugoberera obulombolombo n'emitendera egikolebwa oyinza okujja okubategeeza era bwe mumulekayo agamba mama ababalimba kubanga bamubajjayo entaana nka tugeze omulanyiza okuba yafa dda myaka nga giyiseewo mingi ne babikkula entaana ne basangawo babugoyegoye ne bajjayo bugoyegoye nagamba ti abama bandeseeyo bayongere okusima oba oluusi nga ebijja by'amalaalo nga gaabula nga waabula nga waabula nga tebamutegeera nti waali n'abalosa n'abagaawe ndi wano nga ku muwafu ze banneerabiddewo ekitegeera so nga bonna bulombolombo butambulira ku kufa bakulaga ekitiibwa omuntu kye yawanga omuntu afudde kubanga yakimanyanga nti guno omwoyo gwe gufudde amini mubiri gwe gufudde omwoyo tusigadde nagwo ku nsi bwe mba sikoze kye ntekedde kukola ajja kudda atutawaanye bafuna obuzibu era okugjako ng'oli mugumu nnyo nojja n'osenda abafu ne mu tteeka ndowooza ne mu tteeka lya Uganda tekikkirizibwa beera bafuna obuzibu guddamu no following a story bw'owulira nti oli yazze n'asendasenda bw'ati nga tayise mu mitendera mituufu kubanga eno ensi egenda ekula era bayinza okuba bakuziise wano ekitundu nekituuka ne kikula nga mu butuufu baziikawo abantu naye nga kati bagenda tuteekawo kkubo naye muyina okugoberera engoberera entuufu okusengula abantu bano mu kitiibwa ne mubajjawo ne batwalibwa ate ewantu ewalala
kubanga kati katwala n'ebitundu bino ebikulaakulanye kati ng'eno Najjeera ojja kwisanga edda baaziikangawo Kisaasigwa baaziikangawo edda. Naye kati ebitundu bikuze tebakyasobola kuziikamu kubanga buli wamu waliwo ki balina obbasengula naye mugoberera engoberera entuufu gye mulina okukikolamu. Baddamu baziika eri abaana bakkiriza oba tebajja. Temukkirizibwa. Mubeere kwegamba mulina kufuna bacuba. Bwe mufuna bacuba oba bakalippiro. Ekintu nga si bantu bangi abakikola. Okola ki? Kuziikula bafu. Gye bali abantu bannya abaziikuula. Okuba bukuba essimu emu noga njagalayo abaziikuula. Basente mekoza si babbeeyi. Ate nga sina babbeeyi nnyo. Sina babbeeyi. Ndowooza omuntu omu bayinza okuba bamuziikuulira nga 800. Kati gwe ng'otubuulira mu kuziikuula omuntu oyongeddemu ki kale ekiseeza. Kuziikuula okusima n'oggyayo omuntu oyongeddemu ki ekiseeza. Waliyo bano abaafa nga baliko n'ebintu ebiddagaladagala biki. Era basanga obuzibu. Nawulira oyo omwami gw'oyogedde. Bamuyita Kalippiro gojja omukyazeeko wano. Ojja omukyazeeko wano asooka akubulira ensi y'abafu. Era baziikuula wano basangayo ebiddagaladagala ne basangako kubanga abantu bannya abakolera eddagala ku malaalo. Okitegeera? Naye gw'ogenda n'omutegeeza nti tugenda kujja tukunone. Tugenda kujjawo wano oba baatunzeewo oba waliwo enkaana oba kino tukutwale walala nawo walungi